الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا رب العالمين لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب يا رب العالمين اللهم إنا فقراء جميعا فبدر فقرنا غناء يا الله ارحمنا إنك أنت خير الراحمين فأصلي وأسلم على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إمام الأمة يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق الحسن أوصيكم بتقوى الله يا عباد الرحمن أوصيكم بتقوى الله مرة ثانية وراقبوه مراقبة واعلموا أنه يسمع ويرى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم فإن خير زاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الرحمن abadu ba Allah jalla jalaluhu musasi zo wetse cinji namiro muyo gwange neja mukutya Allah tabaraka wa taala muramu Allah wacha tuwaddo butono omulabirizi waffe Allah tabaraka wa taala choma hadith al-qudsi yagamba khalaqtu samawati wal arda lam a'ya bi khalqihinna ziyatonda amaguro musanvu ge mulaba nesuke mutuddo musanvu sako wanga mitonde bibiri ebyo yabuza nagan ayuini raghifa al-aisha sukula kabila ta'ab bosubiro okunemere okulisa ngatomaze kumenyeka nnyo mukufunako bananga twabire Allah subhanahu wa ta'ala twalifunyo bwesige muye Allah tabaraka wa ta'ala wa aya zenkulembeza mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nyonyole ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ngatugamba kutya Allah subhanahu wa ta'ala choma hadith mu aya mu ajensose nayo ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati Allah ngatugamba banga abakiriza muti Allah mutufu wo kumutegeera wala tamutunna illa wa antum muslimun tovanga musimu nokujjako ngoli musiramu ategedde amateeka g'ekitibwa Allah nateeka mu nkola akade musituli mukatono bananga akasera ketushayina munsi katono okutya Allah jalla jalaluhu obulamu bwensi bugenda tambula n'obwenkomerero Allah agenda bwangu yatugenda kalubirira mutambula obulamu bwaffe kyobulamu ayemu Allah yagamba waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anyata Allah namutegeera munsi Allah agenda teekawo amakubo g'okufuna kwe mu nsonga ze kyakubiri werzuquhu min haythu la yahtasib tagenda komoko Allah agenda mugabirira ne watasuubirira afunewo Allah agenda mugabirira ne watasuubira ajja kufunawo waman yatawakkala ala Allahi ananyerera ku Allah namanya nti we fa huwa hasbuhu mutufu Allah jamumalira inna Allah baligu amri ya Allah wakutukiriza bigendererwa bye banange Allah wakutukiriza bigendererwa bye ni aya jenjagadde mwesemba yagamba mu aya zenjagadde mwezo mulimu aya ganti qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra tiri program ebera munsi okujja kwa Allah agikolya program bifonga tena tuka yagikolya plan bifonga tena tuka okubeerawo kongo oli musiramu program ya Allah okubeerawo kongo fune mitwalo ebiri ku mulimu program ya Allah obukkiriza mu Allah bebitibwa mukkirize mu kaseera akatono insha Allah zirafuna eddakiika 15 abiri tubeereko kye tugikonye nakyo insha Allah tugenda kutunula kigambo ekitibwa arrizqu kibayita rizqi kyeki okitibwa Allah jalla jalaluhu yabinyonyola mu Qur'an nomaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bibitibwa kibayita rizqi Allah yemulabirizi bannange teryatuwa kyetwa kyakozesa mu bulamu bwaffe teryatuwa byanfuna okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala kyo yagamba hadith al-qudsi okitibwa Allah yagamba idha usitu bi 'abdi ghadabtu الحديث القدسي يقام الله جل جلاله يقام يا ابن آدم
wango mwana adamu khalaqtuka lil ibada fala tal'ab echa kuntonza kunsinza tozanya nagandi wakasamtu laka rizqak chebaita riziki na chegeradanga tonna jamusi fa idha radita bima kasamtu lak bonosi machenna wandi kanente kateka ngojja arhat qalbaka wa badanak bugenda kutebenkera omutima gono no mubiri gotogenda kukowa mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama yenyonyolao nayogera mu hadisi emchenjagaddemu hadisi endala je yogera kutekateka kwa Allah eriyo muddunga jamusi yagamba idha marra bin nutfa 42 yawma fi rahmi yagambe tono litambule ndako ana mubiri mu rubuto yurisulullahu ilayha malaka Allah tumaleka mu rubuto fayaqbaduha fi kaffi malika ateke tono mu kibatu kye yaqulu ya rabbi am khallaka am ghairi mukhallaqa nabuza Allah muno mutonda abere muntu obanidda fa in qala ghairi mukhallaqa lam takun nisma bwagamba nutafuka muntu Allah tamususa ku stage eyo tasukawo qadhafatuha fil arham fatakunu dama akutoga nova munga musayi yaqulu mukhallaka wagamba Allah akutonde yaqulu ya rabbi mal ajal malaika atuka nabuza Allah agenda wangala kisera kimunsi wamal athar agenda kuangalia mufuchi ashakiya Sa'id anaba mugagga wa mwavu muzuwe ndala anaba mwamujano wa muliro marizku riziki omuntu ono eriwa wabi ayi ardin tamut agenda kufira mu kitundu ki Allah subhanahu wa ta'ala mugan unzur ila ummul kitab gendo tunekula lawhil mahfuz fa innaka satajidu hadhihi nutat fihi hojasange tondo limwe naliteka yodda malaika agenda ku lawhil mahfuz nafuna program yo bwene tambula ogenda kuangalia munsi ki ogenda kulya ki ogenda kuangalia emyaka emeka olifa lumbe ki byonna Allah nga yabiteekateeka najja nabyo enteekateeka Allah gyakuleeterako munsi bannange kibayita riziki Allah yasinga okukimanya kyonofuna munsi Allah yakimanyi fa idha radita bima kasamtu lak bonosima nti Allah yimulabiriziwo arhat qalbaka wa badanak gugenda kutebenkera omutima gwo n'omubiri tojja kukoowa fundi ne pota kuwabiri kuyikasa sula munne gweguza kuwabiri ani asinga okoowa era ani asinga ofuna sente nyingi bajja ne bakola n'ama namwesa tunamugambe enkyokeerako amwadde abwadde atudde ate ono akobwadde akola okumenyeka ennyo si kwe kufuna okukola ennyo si kwe kufuna ateekateeka riziki ye Allah subhanahu wa ta'ala bagaggawadde bangi myezi ebiri mu kibuga ng'enteekateeka Allah yazikoze mwaka guwedde nagani Musa oli mubagagga mwaka ogujja ng'omwaka guno gutandise Allah amusumululidde bannanga ateekateeka riziki ye Allah fa idha radita bima kasamtu lak bonomanya nti nza kulisa nza kulabirira arhat qalbaka wa badanak gujja kutebenkera omutima n'omubiri tojja kukoowa ojja kukola kitono naye nga kirimu omukisa illa mtarda bima kasamtu lak bonogaana okukiza n'engamba la usallitanna alayka dunya mu hadisi endala fa izzati wa jalali ndayira obuyinza bwange nze Allah wo n'ekitiibwa kyange la usallitanna alayka dunya ngenda kuteera ensono nyemu sente zoyagala thumma tarkudu fiha ojjazunga mu nsomo ng'ozinoonya kama tarkudu luhush fil bariya ngebisolo bizunga ku lukalu okwo nga binonya ekyokulya thumma la yakunu illa ma kasamtu lak toyina kyojja kwasako nga lukujjako kyenateekateeka bannange Allah tabaraka wa ta'ala imulabizi waffe tukiriza Allah teri business erimu magezi ga muntu kyolabaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ti waman ja'ala dunya hammuhu anafule dunya nga kyekikulu ku birowoozo bye nga gwe buli okola byonna oyagala ssente kyekikulu kyo notta abantu oyagala ssente nokola byokola oyagala ssente akaseera kesero ne katuuka nogamba kyalinda kasoma ku business ku dduuka nagani mwaja'ala dunya hammuhu anafule dunya nga kyekikulu ku birowoozo bye faraka Allahu lahu amrahu Allah agenda va mu nsonga ze okuvuna okubiri faraka Allahu lahu amrahu Allah agenda musasanyiza ensonga ze mu nsi muno Allah kutera omutwale Kampala Allah kutera omutwale Masaka Allah kutera omutwale Mbale ozungene esene nga tugego n'olubege ero lyakubuza Musa sente oziteekwa nti simanyi okuva no tukandoza mu kibuga batwali 203 oba 2 omuntu akola n'omutwalo n'alinyako taxi ya 2 paka mu kibuga akanana n'ali akeche emisana ziba ziweddewo mu kibuga n'akola omutwalo n'alinyako 2 ezimu zeewaka akanana ali akeche eggulu eyasigaddewo n'ageze mu kibuga kuba ebyo n'asinga sima ja'ala fakrahu bayna aynayhi nabyagamba Allah takomoko nakuteeka n'olutimbeero obwavu mu maaso nga buli wotu nabo tulaba bwavu bokka era ogwamba muno kajimu tuligagawala kuba nga bungi government kyetukola eno obukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anategeera Allah agenda teekawo amakubo g'okufuna kwe wayarzuquhu min haythu la yahtasib banange kobenga otunda ntungo Allah ajja kugaggawaza bannange wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wajja kuweera ojja kusiima singa onooba omutegedde obukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala b'oluganda okujja okusala nga swala
nojja kikulesa wano nga sola n'okuba takbira esooka nga Allah kumugondera ogadde edduuka lya bukadde na bukadde n'ogambirese naye yabimpa ye Allah kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala kyolemu ayemu yagamba falyastajibuuli njagala bakkirize nti nze munene waabwe nze abagamba aggala edduuka nga ekigendererwa kujja kunsinza walyuminu bi amanye nti nze Allah wamuliisa la'allahum yarshudun ensonga zaabwe ngenda zitambuza nga yebazaagala tutegere Allah subhanahu wa ta'ala ye point enkulu bw'onotegera Allah mu nsonga zo obulamu Allah agenda bwangu tugenda kaluubirirwa bannange teri business erimu magezi ga muntu teriyo teri business erimu magezi ga muntu atuliisa ye Allah subhanahu wa ta'ala mu kikuba business esinga obunene nuzoya kutunda jiko foko n'ebirala busengejja baafu okuva ekitandikira paka wekikoma neewunya bannange Allah wabuyinza abantu babeerawo buli lunaku nga Allah abalabirira batunda jiko gozigula mirundi emeka omwezi ejiko oyinza omalako emyaka ena nga tozigulanga wallahi woli awo weemanya ejiko omaze ebbanga ki nga tozigula buli lunaku Allah alina baleeta nga bazigula bwebuuza wakoma gula ddi jiko mu makaago omuntu nga plani ye agenda twala jiko ku kkubo Allah kumuwa riziki n'amulabirira mwaka ku mwaka Allah nina atategeera nti andiisa ye Allah subhanahu wa ta'ala yemulabirizi waffe oyo ali mu kikuba ayagala emitwalo 5 buli lunaku so nga waliwo n'abatembeeya kuno kwe bali obulala alina busengejja olina bumeka ewaka alabirira oyo Allah yazze n'obusengejja bwa mitwalo 7 ayagala buggwewo olwalira atwala abaana ku ssomero wiiki ejja Allah n'azimuwa n'abatwala ne basoma mwaka ku mwaka Allah abamuwa atulabire ye Allah abooluganda banange kyewunyisa nga atulabye ye Allah subhanahu wa ta'ala kyobola nti waman yattaqillaha anakkiriza Allah n'amumanya yaj'al lahu makhraja Allah agenda teekawo amakubo g'okufuna tojja kukaluubirwa mu duniya business jemanya esinga mu Uganda wano yakutunda ngoye nga nange byendimu ham shopping grounds kyekizimbe kyemmanyi ndowooza ekisinga okutunda engoye Uganda wano ham okuva ku block esooka paka block esembayo ndoza kuyinza bakuwerako abantu 1200 n'omusobyo nga bonna batunda ngoye ajja ne program nga ya bukadde 5 bukadde 10 bukadde 7 waliwo ekitundu bakirani Sharia World batundirako makanzu n'ebirala ababeeraho bonna abeera n'obukkiriza ng'amanyi azze n'obukadde ayagala obukadde 8 Allah n'abumuwa wakoma ddi okugula olugoye ekanzu gy'oyambadde wagigula mwaka ki ng'abali awo bunaku Allah bakasitoma tebakyabagulako kati kuba gwe tokyagula buli lunaku afuna kasitoma wa kanzu mitwalo 2 15 10 gwelabye gule ekyatagenda kudda gwelabye mwaka ogwedde okujja tajja Allah yatuliisa waliyuminu bibanzikiriza Allah waabwe bannange Allah yemulabirizi yes Allah ye driver off gyokola obimanyi naawe atulabire teri business erimu magezi ga muntu oyo ajjanga ayagala emitwalo 5 wa boutique kakasane kuno kweziri era abatukulagira business ezinungi za kutunda ngoye nego zigula ddi wallahi nyinza okubuuza wana ani agula olugoye buli lunaku nga taliiwo ani agula olugoye buli wiiki nga taliiwo ani agula olugoye buli mwezi taliiwo bazigula myezi 2 myezi 3 abalala mwaka kubanga ne kanzu abasinga obunyi n'abazitunda bennyini bazigula omwaka guggwako agenda kusaala Idi najja kanzu anayambala so nga bunaku Allah amuwa kasitoma bavaawa atulabire ye Allah ababoda Allah batulabirira oteekanga boda ebbali nojja mu sola kyewunyisanga bannanga bo Allah yabalabirira ate munanga abamu ne bagaana okujja okusaala nali munamusereyo obogenda wakiso imamu nangamba nyina bokisa agivuga agenze Dubai omusajja yavuga nga picha eyo naleta emitwalo 2 mitwalo 4 mitwalo 5 nengamba picha eno mulimu ssente nangamba kyenva ngifulumya olunaku lumu nengamba kangivuge mulimu ssente ku Lwomukaga ne Sunday ndagivuga nga ku weekend yangamba ku weekend nagifulumya nenteekamu amafuta ku Lwomukaga nevuga picha kuva ku makya paka sawa mwenda nga siraba kasitoma bwe zawera mwenda nengamba mukubere kyereka tebayo mu kkubo kangende ku stage nagenda ku stage sawa mwenda paka sawa emu ne bamugamba musiraamu leka gwalese bisiraani wano okuva owezere tetunakola nava ku stage navugako ebbali ne gaggwamu nanga ni Allah ongeredde Allah n'enteeka sumula 13 n'agiwunzika n'amuteekako n'amutwala ku mafuta n'agateekamu n'amutwala gye yalaga yangamba mwe namutuusa n'enkakasa nti mu boda temuli ssente ng'olina kuvugira piki mugambe nti agimpa enza agivuga ojja giwulira era ojja mugaba obaologa balogobe b'oteeka kuno ateekateeka riziki ye Allah business teri business erimu magezi ga muntu kyewunyisanga abantu batwala abantu embaale buli lunaku Allah ajja abantu e Kampala nga bagenda mbaale ne bava embaale nga bajja Kampala olugendo olukaluba lutyo nabaddeko embaale emabegakaawo
nasasula emitwalo 2 nga ninya waiwai mitwalo 2 nengenda n'abantu baali bangi basi ngejjudde nentuuka embaale era mwe nali nzira neninya taxi mweziri nazo era zisasula emitwalo 2 nengolaba abantu bangi Allah jalla jalaaluhu yatulabira abataxi owa taxi ajja taxi mu nyumba ewuwe ng'agitwala mu paaka nga talina gwamanyi gwagenda kutwala najja agipakinga mu paaka alinda bakasoma Allah baleeta owe Masaka oli wano Allah atwala abantu e Masaka buli lunaku n'abakomyawo e Kampala ngo wallahi talina kyamanyi owa taxi nti bavaawa atulabye Allah notika abantu nkakasanga oli we Masaka ogende Masaka ngova Kampala gyokolera either ogenda kuziika oba sekyo ogenda olina mukolo gogenda okubeerako oba sekyo ogenda kuyidi n'ebirala ebitonotono ng'ekinene nnyo mu mwaka ogenda mu emirundi 7 oba 10 buli lunaku Allah inabawa programu ezo buli lunaku balinye taxi abataxi bafune ekyokulya ojja kumbulyayo omuntu omu nga tumaze kutubba oyo ng'omumanyi agende Masaka buli lunaku n'akomawo lutu 2 omumbulira taliyo ateekateeka ye Allah afulumya taxi nga bagenda omuwa webali tagifulumyangako nga tebajjudde era agamba mulinde emale okujjula tugende n'agijjuza nga nowe Masaka ayagala bajjula baleete e Kampala balina programu ezimujja e Kampala ne bali ze balina ateekateekera obulamu bwaffe ye Allah falyuminu walyuminu bi banzikirize Allah waabwe banange tukkirize Allah waman yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu anyerera ku Allah ensonga za Allah azimala Allah ayingira mu nsonga zaffe obulamu bwaffe Allah agenda buggula singa tulaba tumukiriza tumitiriza wooli awo manyi business gyokola gamba eno business gyekola ze mbigula ddi ojja nosanga omusajja ng'atunda mirawo asibe kutya z'emirawo nga 5 ku gaali naga seeko gula ku mulawo osooka nakuseka n'omugaa nti nga gwolinawo gugula emyaka 10 ewaka nagamba ogula ku mulawo n'omugamba nedda nagamba gwa 5 n'omugamba negwe gwa 2 sijja gugula naye nga yalina obukira nti gijja kuggwawo Allah n'amuwa bakasitoma buli lunaku so nga naye wakaya bagambye temikwata ku mirawo gyange emipya waliwo omukadde gwe mbamukozesa otunda mukyere basimati naye omulya ku yidi nawe weemanyi kati Allah yampa bakasitoma mu basimati muno gwogulya dde ogweyagaliza ani gwogwagaliza gwe nga togweyagaliza ab'ennyama atukeeka nga bajeetamu abawa binyeebwa najja mu bucha n'azitunda Allah n'amuwa bakasitoma ne bagenda bangi business gyoliko Allah yakuyimirizaawo n'ab'ebinyeebwa bwe batyo takwata ku business ye munange nakwata ku business ya kuggwawo gwani go byagaliza nga tobyagala obukiza mu Allah subhanahu wa ta'ala osaba Allah n'obukiza mu byakuwadde soka webaza Allah kyakuwadde banange oyina ennyumba abati bayina oyina obugagga bwolina musoti tauba yagamba Allah wala tu'jibuka amwalahum aynala fala tu'jibuka amwalahum Allah yagamba tosamalirira olwabo bola bayina obugagga bwotalina ngati singa Allah afananya nga Musa oyo nzo kuba mugagga singa Katonda afananya nga Musa toza nti webityo ebiri banange Allah ina obugagga bwakyakuwadde oli mugagga nkimanyi mu nsi yonna teri mugagga nenkana wallahi taliyo mu nsi teri mugagga nenkana oba mbadde temumanyize mugagga asinga mu nsi yonna omugagga asinga mu nsi yonna yenze oba nawe weemanyi gwe mugagga gwamanyi naye nze mugagga asinga teri mugagga nenkana olwo omusiraamu omu mwali mukwano gwange yantwalako omusajja mugagga ebbanga liyiseeko twalina omuwalimu gwe twali naye omulala twali babiri netugenda mwalimu tetugenda kulaba wallahi ensi mutembule mu nsi mujja kulaba ensi tugenda seeka natusoa omugagga twali tugeyagala musabira ku dduwa embeera yali ekalubye seeka n'atuuka ntuyingira ennyumba nalaba wallahi koota ya paaka enkadde koota y'emmotoka ziri mu paaka enkadde kuba ekifaananyi ekyo nga ze mmotoka eziri mu maka g'omusajja buli kika kya mmotoka nenaba puleti linnya lye ali Uganda wano nituyingira mu nnyumba munda seeka abuuza omugagga aliwa ne bagamba mulinnya lifuti eyo omugagga gyali ne tulinnya lifuti ne tuuka omugagga we lyatudde yennyumba yokka gye nasooka osanga mu lifuti mu Uganda wano nga saakeedi nnyuma ya muntu tuuka omugagga we lyatudde nga tulaba embeera gyalimu yali akoze bw'ati kino kitegeeza ki tuyingira munda seeka amugamba nti waayi tukoze tutya tusookedde wa naga nti aseeka njagala amaka gange wano nkola teri atuukamu osukujja kabala kulya kyakulya nakubaako kyanywamu ebisigane ebitambula naga tugende tuleko wali tuleyi twatuula twatudde seeka amubuuza seeka olya ennyama ki n'amugamba tetulina ennyama gye tutali okujjako Allah gye yagaana ne baleta ennyama y'embuzi n'amugamba njagala ennyama ya mbuzi ne bagireeta nga mbisi n'amubuuza ennyama y'embuzi embisi tugenda girya tutya obudde nga bugenze nejjaddi namugamba bagenda gifumba ko yenga tuli mu budde
namugamba seeka ebyeno si bye byeri ewammwe ne bagiteeka mu oven eddakiika emu ng'eyidde esinga ne gy'ofumbidde kusigira essaawa ennamba ng'esinga ne gy'ofumbidde ku sigiri naye tuba tulya emmere seeka ambuuza nga gwe tolya abaleese amakuroni baleese soda n'ebirala bingi ambuuza nga gwe tolya n'amugabe babingobako ndya katunkuma na muwogo ndya katunkuma na muwogo yinze gwe mulaba wano tusobola kulya katunkuma na muwogo wiiki saba Allah ntaasa Allahumma banange oli mugagga wala tujibuka amwalahum tosamalirira banange oyo obugagga bonna ajigula naye tagirabako katunkuma na muwogo nalya katunkuma ne muwogo omwaka mulamba ng'aka nalyako muwogo ng'aka omwaka mulamba shekhi era muwogo yina omulita ng'afaanana atya sisobola mulya noba omusisa afaanana atya kubona mulyako omwaka mulamba ng'akaawa ekyo nikyo nkimanyi era sirina mmere mu nsi muno enfaananira bubi nga muwogo so omugagga nga emmere gyalina okubeerako obulamu butambule banji Allah tabaraka wa taala obulamu abukalubiza bannanga oli mugagga wala tujibuka amwalahum tosamaliliranga kyokka kyolina oli mugagga mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallama kyolamiga mu hadisi emu yagamba man asbaha minkum aminun fi sirbihi omumu wabukyesanga kumacanga ayina emirembe gyasi mirembe oyina emirembe woyiwangalira wakajja osula oyinawo emirembe kyokka ekyo nagamba ekyokubiri wa muafa fi jasadihi ng'owulire n'obulamu omubiri owulya mulamu tolina wakuluma seeka abantu balwadde wali omuvubuka omu ali bwayisaawo bamuyita Hafiz Yusuf Kamanzi akwata Qur'an ali bwayisi ku biraali Allah yamugezesa n'alwala ebyenda yalwala just ulcers Allah nayisizaako ebyenda okuvunda ebyenda birimu amasira ayina okugenda bimuuma ku makya buli lunaku ku makya 15 olweggulo 5 ebyuma bikaza amasira agamuli mu lubuto buli lunaku Allah namugerera yamira empeke nyingi ku byenda n'alwaza ekibumba sayidi ekibumba ekimu kirwadde sayidi emu ndwadde ayina mmira empeke za nusu kasanvu buli lunaku obulamu bubeerewo namugezesa Allah n'alwala amaaso emisuwa egireta amaziga gyakala ayina okugula amaziga buli mwezi emitwalo 28 Allah n'alwaza n'emmunye za mitwalo 8 buli mwaka gumu n'ekitundu zibeera expired obulamu bwe butambulirawo akozesa emitwalo 2 ekitone nnyo buli lunaku bulamu bwokka emitwalo 2 omwezi zero sente meka mitwalo 6 obulamu Allah butambulizaawo mitwalo 6 oteekeko amaaso amaziga emitwalo 28 buli mwezi mitwalo 28 gatta ku 6 obwo bulamu bwe gwosasula meka okubeerawo okwo man asbaha minkum aminan fi sirbihi gwokyesanga ku makya gy'opangisa ng'olina emirembe woosula opangisa n'olina emirembe mu nnyumba banange seeka abantu balina ebizibu nina mukwano gwange Sheikh Mafo mutera omulaba ndooza kusala Islam media seeka mukwano gwange naye walimu omu yakuba esiyankubira essimu nanga seeka njagala kumpa ku lw'embeera enkalubyeko tulineko ku mikono nga tuli babi tusabe Allah samanyamu essimu yange weekawo empeeyo tugende wako omuvubuka oyo gy'asula ndoza yali magalibi kuba twali tusiibye ffenna naga nseeka ennyumba gye walaba ndimu bamanja emyezi 14 amanja 13 ne guno gwe tulimu gy'emyezi 14 naye naŋŋamba nti omusajja yansonyiye naŋŋamba nkusonyiye ejjamu ebintu ogende bananga omuntu atuukira okusonyiwa kitegeeza abalaba tukyalina ssuubi namugamba nkusonyiye ejjamu ebintu ogende naye yamugamba nti sasuli agyendaga kuba sirina gyendaga wenva wano sirina gyendaga obulamu bwalaba bukomye abantu bali mu kibuga awo seeka nali nva eno Ntebe nempitawo mu kibuga ku magoba akeedi awo abantu beebase ku mbalaza abantu beebase bangi layini eva eno paka eri naye nga mulimu abayitamu n'akabba abasolooza renti we basula ku kabalaza enkuba emukubirawo naye nga tenaye asula awo abaga nusu 5 omunafukamira wansi nga nisaba kunsonyiwa namugamba nkulinza omwezi mulamba tosasula nusu 5 bananga okwebaza Allah gwani gwe mubanji gwajjemu nakuteeka mu mbeera eyo oyina omwana asoma bananga riziki Allah tulabiridde ebibiri by'olina mu nsawo nsooka osime Allah oganira alhamdulillahi rabbil alamin mubanji nzaani ayina ebibiri nzaani ayina 10 nzaani abantu basula njala nene seeka kandaha mukwano gwange musiraamu mwamukubira essimu namugamba seeka nkwagala namulagira we twali najja muletera emitwalo gy'ensimbi 5 n'agimuwa namugamba seeka funira omwetaavu ozimumpeere nambuuza oyinayo omwetaavu konze sirina gwe manyi mwetaavu ne mugamba okujjako omuvubuka omu naye sente zeyeetaaga siseezo yeetaaga esente nga ziwera alina obuzibu omuvubuka gwe mbagambye bwayise seeka naga nti nakubira omuwalimu omwali kwena gye senta namubuuza oyinayo omwetaavu yena nti ye
tusale fena magaribi koleyo complex wansi musalla twasaliyo magaribi tumale sola namulaga omusiraamu yali mwazikali ngeswala ewedde ennyambala gyali yambadde nga tokkiriza nti ayinza obata alina ssente wallahi ng'olaba embeera eteredde engoye zikweka bingi najja afukamira waalinamu emitwalo 5 omuvubuka yatulika n'akaaba maziga amubuuza okaabira kinamugamba ssanyu namugamba twakomye okulya eggulo kya misana nyina abaana 4 n'omukyala naye twakomye kulya eggulo kya misana naze mu kibuga kunoonya ssente bandeeseeko buleesi naga noonyeza ssente kuva ku makya ziganye omukyala obedda akuba essimu nagijjeeko naga nti obedda noonya gwenguza akasimu kange kano omutwalo gumu abuze naye nga akasimu akasibye enkuba n'15 toyinza kagula ng'ayagala waguza akasimu 15 nusu mutwalo naye naga ntunudde ku mitwalo 5 olabye ng'obulamu buwedde kuba bamanja wonna ku maduuka ageetolodde waffe batubanja omukazi talina gwasobola kugamba nti tuwola agenda kusasula nyingira kiro nfuluma kiro enfaana gyafaanana nga wallahi yeewuunyisa gwebaza Allah gwani akyalina ekyemisana nabi sallallahu alaihi wasallam kigambo gyagambye bannange kigambo riziki Allah yakimanyi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okulabira kwatugabiridde aqulu ma tasma'un fatubu ila Allahi fata'im min dhanbi kama la dhanbala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده أيضا تبارك وتعالى تونغيروكم ويبزا الله جل جلاله olw'ebirungi byatukoledde mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu bannange kyabbeeyi akyatambula akyalaba akyawulira akyayina obulabirizi Allah bwakyakutaddeko ekyo kyabbeeyi mu byebbeeyi by'olina toli mulwadde abantu balina kansa seeka abantu balina ebizibu nene waji Husaini kyanjo nagendayo kiro magaribi natuka ali ku charge bamucharginga asaba Allah musasire ali ku charge ali ku battery ali bera ku muliro silamu nanga seka ogegeno marusala magaribi uje kudanga judde kuma kafana nyingo ali ku battery ngabaga mu buli oli 70% katobule 30% okujula okwebaza Allah gwani atambula ngo oli mulamu oyogera ngabantu bogerera ku battery gwa Allah omuwachi seka abantu olwadde nyina jjawa ngali mu ddwaliro nabadda ku case clinic wiki wedden wiki jeninji tulimu nadi nginze kumulaba yawade akabalina ku 2 nga baga nti 2 ya bukadde mukaaga ennaku 2 bulamu wakasasula mmeko mwaka guno ngo yagala bulamu abantu batambula oyagala school fees zikabya kyo kyali nekyo webaze Allah bananga kibaita riziki Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wajja kuwera jja kusima kyali bakuwadde togwa musubi bukiriza mu Allah nasubi jali tikali bakaseera Allah nangabirira kumune migwa nabi wa Allah tajalla jalalu aitwa Sulaiman alayhi salatu wassalam kwaliko musajja bamuyita Nkishki yali mubazzi yasala wave wawe agendeke Roma akolerekeyo ngalabe wawe tebagula bintu bye nagani kangende Roma obo oli awo ndifunangulako kinagende Roma yakolera ennaku 4 ngaakola ne mukyala bamuyitanga Hafswa kubange waabwe kiringa kubeera wano ogenda ebintu tebigula kwa kangende mu kibuga bayinza bajjagula yagenda tuke Roma ng'abantu bettanira ebintu byokkamala nga bagula lunaku ku lunaku nasula ne order oluse ekiro yebakanga sawa mwende ekiro budde bugenda ebudde nga bunatira n'okukya kulokutano ku makyama jene gamusalako nibo mutire baluwa ne mugandi kabaka agambye oli omukwawo basubira abagala okumutta era enkyo ogenda kalabba mu kiseera ekyo babakkirizanga okuddayo okubusibula abantu baabwe naye ekibuga bali bazo kisalako nga terekkirizibwa kuyingira kibuga yadde okufuluma kubanga balomya kabaka bye yabagambye yagenda eka n'agamba Hafswa twaba Misiri kola ssente laba entuuse natengenda kuttibwa namugaa teweeraliikirira tusobola okusaba Allah n'akyusa ebyo byolowooza nti bizibu banange namugamba obadde ki busobola okukya n'ogamba kabaka nti ono tomutta nti ko ye nedda namugaa kati ebyakatonda bireke namugamba tusabe n'agaana ne buzibu agenda olaba takyalina solution naga tukali tumale gasaba Allah ne basaba Allah jalla jalaluhu namugamba funa obukkiriza mugwe tusabye funa obukkiriza mu Allah jatuyamba namugamba mbufunye Hafswa ne yagana okwebaka namugamba Hafswa sigenda kwebaka ntidde nnyo ntima guganye gogira webaka nenze ndoza bayinza okudda ne batukima ne bankima ekiro nkyala ne yebaka so zali zigenze za kirage n'oli abakonkono oluggi okuwenjula kati ninga amaje gajjudde olujja najja namuzukusa namugamba mutumba avuga obadde osulwaza nga Katonda bagenda okunyamba kati agenda kuyitawa namugamba tomukkiriza namugamba nali mukkiriza Hafswa niye abasajja bali wano ku luggi
namugamba twamusabe nywera namugamba okunywera nanywedde Hafsa naye omutima gutidde abasajja bagiridde ono kireka bantwala namugamba nkusiibula gwe kuba kwe kufa kwange naye nkusabula olamula emmaali yange bila adi na bwenkanya wakati wo n'omwana wange gwolina mu lubutolo namusiibula nga muwadde haaga namugamba ngenze n'agenda ebweru yaggulawo oluggi nawanika emikono n'agamba amajenzi uno nze muntwale amagye ne gamubuuza bakutegeezezzaako nti nedda ne bamugamba nti kabaka yafudde ekiro abalangira n'abambejja batudde mu lubiri bagenze okulaba nga gwe mubazi asinga okubajja mu Roma yonna babadde basaba tugenda bagira ekitaabwe keesi bukyenge ewedde tumuzike mu kitiibwa nabuuza muliko ekikyamu nti nedda nabagamba ndi kulisiya bagenda okuttibwa emisana namugamba tubimanyi obudde bugenda leeta ebikozesebwa mu kubajja nayingira ennyumba nga alabanga mu kiina oyinza obutagifuluma nayingira ennyumba Hafsa ate ngenda kubajja keesi ya kabaka namubuuza bituufu nti bituufu nagenda agibajja naziikibwa abalangira baali babiri abaali basigadde mu bwakabaka obwo baafa bawuga mu mazzi baali bato wiiki yali eddako era n'abajja keesi ez'abaziika abambejja ne batuula mu lubiri ne bamusaba abeere kabaka waabwe ekiseera olw'okuleeta enkulaakulana mu Roma waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja anatya Allah ajja kuteekawo amakubo g'okufuna kwe kyakubiri werzuquhu min haythu la yahtasib Allah agenda kugabira n'otasuubirya Allah ajja kuweerawo bukkiriza bukamu Allah subhanahu wa ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah wajja kuweera ojja kusima kyali bakuwadde bukkiriza na suubi Allah jalla jalaaluhu akyali naawe banange fa amma sa'ila fala tanhar ngoyina gosanze asaba muwe Allah jayisizo obolyawo ayina obwetaavu butonotono muyambe nga gobo yagala okuyamba Allah oyina sente banange wanga yo omutima guno okuba nti tegwibaako nsaalwa obulamu Allah jasumula tujja kweyagala kibaita riziki Allah yasinga okukimanya mala kutubaza fune ebigambo byaffe bibiri kigambo riziki Allah yakimanya abooluganda singa tunakkiriza Allah obulamu bwaffe Allah agenda kubwanguya titujja kaluubirirwa mu nfuna zaffe enfuna Allah zaana abatuwadde omuntu akeera ku macanyo sawa 12 nga ajja kukola mu kibuga n'amalunaku nga ayina emitwalo 2 omusajja najja mu kibuga sawa 12 n'akifuluma nga ayina obukadde 2 banange tekikumala kategeera nti Allah yemulabirizi obulabirizi Allah subhanahu yabukola mtu ayingira office na signing eddakiika emu nga amazo signing obukadde 10 so genda kwetik banange kyewunyisa ng'omuntu agenda kwata nsululu kusima clearance mayiro 7 bamwe emitwalo 10 oyo Allah yamulabirira Allah yalaba mu nsi yonna nga teri business gy'osobola okujjako eyo naawe okimanyi wooli awo we bakuwa ensululu tosobola genda mu kkubo era naawe okimanyi eyo togisobola kyokola Allah kyeyakuwa kyekyo saba Allah akuteeke ewatuufu okukolera omanye business nga yentuufu Allah akuwe watuufu okubeera ebyo Allah yabirina inna Allah baligu amri program ya Allah wakumala gituusa yagamba ogenda weereza mwemu ogenda tunde duuka emyaka 2 omwaka gwa 2 mugumu Allah agenda kutwala wana kutwala ngufuna obukadde 2 saba Allah kutuuse watuufu mukaseera katuufu Allah jalla jalalu atwangwize mu nfuna yaffe oleme kaluubirirwa Allah yagamba ogenda vuga boda emyaka 10 ngovuga boda mwaka gwo 11 Allah ko business okole mwaka gumu akujulire Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah kwangwize business entuufu eyokukola Allah kwe kusanyuye dunia nili enkomerero Allah kwemwe ekirungi mtu asobola okubeerawo naga nti nze Allah nampa obukadde 2 nyinza okukwatako obukadde 10 nembusaddaaka akimanyi tosobola naawe okimanyi kyobola tazikuwa okusaba Allah nga n'omutima gwo kyekituufu kuba kimanyi nageza azimpa buwi bweni nyinza ozimba emmotoka n'emmotoka nyinza ogula emmotoka n'ennyumba akumanyi nnyo n'okusinga weweemanyi kyobola tazikuwa bukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ina muzeeyi waffe nalimba kusomesa abasiraamu nanga maseeka nasomesa kabaka wa Buganda banange subi Allah yalina enteekateeka Allah yazirina nanga maseeka nasomesa kabaka wa Buganda Mwenda Mutebi nanga mnafuna omukisa nanga manentukako mu lubiri simanya ku mukolo gumu kabaka kwe yali ebutambale nanga manali maze ebbanga sigenda ku mikolo gya Buganda kabaka yajja olunaku lumu ku mikolo nentukako mu maaso ge nanga musomesa wange bulijjo kyaliyo nti gyendi namugamba njagala ojja ondabeko mu lubiri kyabamu omusirikale namukwatira emitwalo gy'ensimbi 2 namujjako enamba z'essimu nazimuwa namulagirira ewuwe nagani ennaku 3 ziggwa omukolo guwedde ennaku 3 ziggwa omukolo guwedde angambe moka zajja 2 ewange nga zine ebbaasa 2 ng'emu ebbaasa emu erimu transport enantuusa mu lubiri ngenda endala eriko nnaku za mwezi na ssaawa olunaku lwatuuka lwe bamuyitirako mu lubiri bamugamba ssaawa 10 yatuuka 7 mu lubiri ne bamugamba muzeeyi ng'okedde ko waayi kabaka ayinza okwekyangira ssaawa 7
zuri teyagisala asiri netuka nga mzee gino marusala ishe asiri nagandi akabaka yinzo okujja nga ali muswala nalinda magaribisha sawa zali musatu za kiro nibamugamba muzeeyi oyinza obutasobola kulaba kabaka lwaleero ojja mulaba nkya nibamugulyawo ekisenge nibamugamba genda sula wano nibamwembere naalya neebaka aŋŋamba neebaka otulo sawa zali zigenze za kiro sawa obudde bugenze bwa kiro ngene uli obudde bugenze simanyi nali mutulo tungi ngene uli ankwata ku bigere obudde bugenze okuli akwata ku bigere okukyukanga kabaka naŋŋamba nate nnyo mulumu twali mu babiri ne mubuuza kabaka naŋŋamba musomesa wange ne mugamba nti yeggwe yennyini nti yenze namubuuza musomesa wange ne mugamba kabaka yeggwe nti yenze kyava mubuuza musomesa wange kikyo singa okwagala mu nsi nkikuwe namugamba bodaboda bokisa namugamba be serious kikyo singa okwagala nti bokisa yokka nti yokka bwakya kumakya ne bamu obukadde 2,800 ebiseera ndo weyagulwanga ne bamu obukadde 2,800 aŋŋamba nali nfuluma olubiri bwe nti nenga mu nsi muno temumusirwa nenkana mbyonna nasabye kabaka bokisa atuuke kabamubuuza kabaka yakuwadde ki nti mu kutya okungi namusabye bokisa yaga you are not serious ne mugamba wandika ebbaluwa ogizeeyo ebulange nawandika ebbaluwa n'agikomyawo n'agiwandika n'agikomyawo abasaba ayagala kuddamu kulaba ku kabaka amusinkane ensonga zeyamugambye tizategeerekese bulungi ne bamugamba nti kabaka alaba abasomesa be buli luvannyuma lw'emyaka 5 tuli kutegeeza akaseera nga katuuse nanga nafuluma olubiri ne ŋŋamba ndoga ali maka gange ateekateeka ye Allah program tennatuuka obeera n'eddiiru ya mitwalo 3 ogenda okulaba etuuse noga nti wallahi sawa 8 kiba kikutuse Musa najja kuba akalongayo Musa badiru sente munnange ezibadde bazireeta naye munnange ozibuze ojja zifuna ku Sande n'olyango okutuse banange Allah subhanahu wa ta'ala mulabizi waffe tumukiriza Allah jalla jalaluhu n'obukkiriza obwenkomeredde Allah jalla jalaluhu agenda tutereeza obulamu bonogaana okumukiriza Allah embeera agenda gikalubya saba Allah jalla jalaluhu atereeza ebyenfuna byaffe Allahumma amin mukirize tukomawo insha Allah wali tuwadde akaseera Allah tuliyeyongera insha Allah ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ادم الاعداء واعداء الدين اللهم من اراد منك ان فكلهم انك لما تشاء قدير اللهم انا نسالك رضاك ونعوذ بك من سخطك ونار يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسجونين يا رب العالمين وانصر اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين وارحمنا إنك أنت خير الراحمين وارحمنا إنك أنت خير الراحمين واحملنا مرارا وتكرارا إلى بيتك الحرام للعبادة في كل سنة يا الله من أراد بنا كيدا فكلهم إنك لما تشاء قدير اللهم إنا جئناك للعبادة فنسألك أن تتقبل واستجب المقارب آمين إن فقراء جميعا فبدل فقرنا غناء يا الله واحملنا مرارا وأهلنا إلى بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا كلمة التقوى في قلوبنا اللهم حينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا وباعث وانفعنا وارفعنا بها يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا الله واغفر لنا واغفر أهلنا الذين ماتوا وهم يشهدون أنك لا إله إلا أنت ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك على ما تشاء قدير